Kale mwena bali ku stirop tubagala nnyo. Waliwo akatambi ke njagala okuteerayo. Oba abasumba baliko maddi okulwanagana bokka na bokka nga balwana okuba nga beetuusako ebyabwe personal issues. Bugingo kyakoze Pastor Ssenyonga akatambi ako njagala osooka okalabe then onookalaba ngenda kuba nga nkakola ki ngenda kukomawo tubeeko ate bye tumenyaamenyaamu. Simanyi abasumba ekigendererwa kyabwe oba kyakugatta oba kyakusaasaanya, but sooka weewulireko ebigambo ebyo onomala obiwulira atugenda kujja ate tweyo. Tulina n'omusumba mu Kampala yagwa akazoole yabeera amanyi abasigadde bonna ba bulimba, naye ate okusinziira ku bikolwa bye bw'omusanga mu ggulu owetamu. Bwe bagamba nti eryo ly'eggulu ng'omulengeddeyo oweta, kubanga abantu beyakalyaza amaanyi abafuna abalamu. Enneeyisa ye yokka temuwa moral authority kwogera ku muntu yenna nti nabbi wa bulimba, naye bubeera bulwadde. Omuntu atuuka akaseera nga yalwala ng'abalala bonna bakyamu ye mutuufu, buba bulwadde. Era nkusabira obulwadde obubadde butandise. Kale ndowooza ebigambo ebyo biwulidde by'omukulu byayogedde. Musumba ye buli omu alaba bannabbi bwa bulimba. Omanyi ekizibu kye tulina nti atwerabidde nti somehow waliwo wetutuuka naffe nga tuli banafu mu ngeri emu oba endala. Buli omu alina eriya waatuuka nga sitaani amunyiga, naye oluusi twerabira eriya ezo ezaffe nti tulina okuba nga tuzikolako ne tutunuulira nnyo eriya z'abalala ezaffe ne tuzireka. Yesu kye yagamba nti lwaki ojja munno akantu ku liiso ng'ate gw'olina ogukakampa ogunene ku liiso, sooka weggyeko ogukakampa ogwo ate nawe ojja kulaba bulungi akali ku liiso lya munno, naye ate otagugjawo kukitegeeza nawe tolaba bulungi. Oyinza okukomekeza ng'ate eriiso ly'oli olikoze ki, olyonoonye. Anyway, omusumba Bugingo kyagambye nti obusumba ye buli omu alaba nabbi wa bulimba. That is true, talimbye. Omanyi nze seekubira. Ye Pastor Ssenyonga buli omu mufu okusinziira ku kulaba kwe, buli omu nabbi wa bulimba. Obugende Mutunde oba nabbi wa bulimba, ogende wa Kayanja oba mu bannabbi wa bulimba, ogenda ewaani ewa Bugingo yennyini era nga obadde mu bannabbi ba bulimba, ogenda ewaani omulala awo, bonna almost ye mutuufu yekka. That's very true. Ekyo ye ate akikozesa nnyo. Era waayita nze ntera olaba shows zo ku TV, sometimes, not almost, but sometimes wakabadde osabira nti mbadde Mutunde musindike fire, gw'olina okuddamu olokoke. Obadde mu basamize, obadde wa Kayanja sindika fire, gw'olina kuddamu olokoke. Obadde mu basiyazi, obadde so buli ye mutuufu yekka. Era akugamba nze alina okusumba kambeere musumbawo. So that's not true, by the way. That's not true. Okubanga ate abalala bonna tulaba ba bulimba. Weewaawo weebali ab'obulimba ate abasinga bamanyikiddwa. Naye ate ye yagatta wamu. Yabagatta wamu bonna aba bulimba n'abatali ba bulimba, bonna yabafuula ba bulimba. So ekyo kituufu, by the way, atulekere okusiiga enziro bannaffe. Amannyo gazimbira ku ki nga bannaffe tubamenta enziro. That's not true. Tosobola kusumba Uganda yonna muntu omu, tekisoboka. Kebe Kampala yokka ne bagikuwa district emu eti omusumba omu ogisumba ekulema. Kampala eyinza okubeeramu wakati w'abantu emiliyoni 2. Tosobola gisumba omu, tekisoboka. So zino entalo ze tulwana zino ez'ekito zino ez'okakati kanyonoonoli, abalala bonna mbalage nti nze mutuufu, ng'ate naawe somehow olina weakness oba olina ebikyakulemye okuba ng'okolako si kirungi. Okusinziira ku mukulu Bugingo, leka nsooke nkongera akatambi ako njagala owulize bulungi.
agamba omukulu ono kemusanga mu ggulu nja kubuusabuusa oba lino lyeggulu kubanga okusinziira mu kubikola by'omukulu omukulu ye baaba bakozi tabasasula bali azamanyiza abalamu n'abafu ayonoba soka owulira omukulu oyo tokomewo. tulina n'omusumba mu Kampala eyagwa akazoole yabeera amanyi abasigadde bonna ba bulimba naye ate okusinziira ku bikolwa bye bw'omusanga mu ggulu owetamu bwe bagamba nti eriri eggulu ng'omulengeddeyo oweta kubanga abantu beyakalyaza amaanyi abafu n'abalamu enneeyisa ye yokka temuwa moral authority kwogera ku muntu yenna nti nabbi wa bulimba naye bubeera bulwadde omuntu atuuka akaseera nga yalwala ng'abalala bonna bakyamu ye mutuufu buba bulwadde era nkusabira obulwadde obubadde butandise okukwata bufe obeere mulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omukulu Bugingo omuwulidde mu statement ze asamanya bw'oyinza okuba nga okkiriziganya naye oba tokkiriziganya naye I don't know. Omanyi Musumba Ssenyonga abantu abamu bempa respect naye Musumba buli omu alina calling ye by the way kuba ye yayitibwa I think wabannabbi ba bulimba kulumbagana abannabbi ba bulimba n'ebyoto byabwe naye olusi sometimes okuyitibwa kwaffe wetukwongeramu okuyaayaana okwaffe okuyitibwa sitaani ate akomekeza yakukozeseza kikyentegeeza wenjaga tugeze wemba nga ndi Katonda yampa ekirabo ekyokuwonya nenjagala onjaayaayana nnyo buli ajjaabo ne buli kimu okitegeera okimanyi nti Katonda sokuwa ekirabo ekyokuwona ate waliwo ojja baleme kuwona odde okimanyi ekyo okusinza kukukkiriza kwabwe ko kwe balina nga bamu tebajja kuwona n'okola otya kitegeera kanaye kati gweoyagala nti bintu bikolebwe nga gweoyagala lwakuba Katonda yakuwa ekirabo ekyo munange ojja kukomekeza nga ate sitaani yakikozesezza ng'akuwadde amagezi agagenda okuba nga gakyongerayo naye nga siga bwa Katonda. Akati kyekimu nti Musumba ye alina okuyitibwa okuba nga alumbagana bannabbi obulimba naye I think somehow somewhere byamutabukako byamutabukako manyi bannabbi obulimba bano oba onoobalumba olina obalumbira mu magezi ag'obwa Katonda kubanga oyinza okukomekereza nga mu kifo ky'okubateeka wansi ate oli bapolomootinga bupolomootinzi abantu ne bategeera ne gwe badde tebamanyi ne batandika nakugendayo bugenzi kitegeera so bano abantu abava mu bannabbi b'obulimba ekintu kye basinga okuba nga beetaaga kwe kusomesebwa naye oluusi we bajja oba we bava mu bannabbi b'obulimba we batuuka tewali kipya kye bawulira era bawulira bigambo by'oyogera kuoli ate gye bavudde batukisa ne bagamba naye ono gwayogerako ennyo tava mu kamwa ke kirabika sajja w'amaanyi tuddeyo kuba bano baba tebalabawo any change okitegeera so nemanda ensaba nti bano abantu bonna yo tuba tubabuulidde ne bava mu bannabbi b'obulimba tugezeeko nnyo okuba nga ate tubayingiza mu discipleship classes batandika okuba nga bayigirizibwa bategeere kubanga be bamanyi bannaabwe abaliyo be bamanyi engeri gye bayinza okubatuukira gweoyinza okulemererwa naye Katonda wajjayo babiri basatu alina banne emabega eyo babaleseeyo Katonda asobola omukozesa n'abajjayo Katonda asobola kukozesa gwe wekka kujjayo bantu mu bannabbi b'obulimba tekisoboka gwomu obajjayo bonna tekiriyo naawe naye ate asobola okukozesa gwe okubeera senta oba entabiro y'abano abalala bagenda okuba nga bakola ki beeyambisibwa okujjayo bannaabwe ate ekizibu kyatulina mu Uganda abasumba ebyo babivaako edda ebyokuba nga balumirirwa abantu okuva mu bannabbi b'obulimba abasumba kati mu Uganda abasinga bonna bye baliko ani asinga webabuuza mu ggwanga Uganda musumba kyasinga njagala kubanga nze gwe boogerako oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki njagala kubanga nze asinga kakati nino
kyonna ekyetagisa okuba nga kikola nja kikola. Era zinyumira nze era ffe ndiga era twesabire kubanga bana bayombagana bakuumibwa magye bonna. Abasumba bonna betwogerako abo abasinga mu Kampala abo bonna bakuumibwa magye SFC. Ssenyonga alina amagye nono bujingo ayamba ne Ssenyonga naye kati alina SFC. Fact atambulira mu amadika magye. Kakala bobo ne bayombagana bali byabwe kati endiga z'osaasira bambi kuba gwe tolina magye tolina wadde n'owakasaala ewaka. We Katonda waba takukuumye ku olwo kaba kaweddemu. Kitegeera. So bano abasajja ebyokusumba abantu babivaako bali mu bitiibwa. Oli kasatula mu amadika n'emutwala ng'akagombe kakuba ulu. Abantu bonna bavaayo yayitawo buyisi okuva ku kyaki paka waka we yali atambulira 2 hours olwa jam atambulirawo 20 minutes oba 30 minutes. Alaba ensi yonna ng'agirina waati mu ngalo. Okitegedde? Wayimira nanga ayina platforms ez'enjawulo tasasula kyayagala kyayogera ensi yonna bakola. Walaba nga batula mu kibiina alaba abantu bangi batudde bajjudde alaba nga ensi yonna akola ki bwe buzibu bwe tulina. Obwetwaze n'obuwombeefu mu basumba b'e Uganda especially ab'e Kampala tebukyaliwo. Buli omu ayogera nga waayagala. Obumu bwaggwaawo kubanga buli omu alaba talina kyeyeeguya ku munne. Anamwebuyako ki TV almost abo bonna abalwanagana buli omu alina TV, buli omu alina radio, buli omu alina social media ez'enjawulo, buli omu alina church, buli omu alina abantu. Abantu abo boolina abawera 10,000 oba 20,000 Katonda ajja bakubuuza. Katonda ajja kubuuza abantu abo 20,000 abo oba omutwalo ogwo gw'olina nga tolina na ansa yaajo. So basumba b'e Uganda especially abasumba b'e Kampala mwesotinga ffe twakoowa entalo zammwe twakoowa ddavulugwamu twagala wulira kigambo kya Katonda naye akatuuti ka Katonda mwakafuula kooti zammwe ez'okujja ne mwewolereza buli ssaawa. Oli wawulira nti ayagala kuba munne tagenda kutamukubira ssimu takola ajja ku katuuti kennyini. Enjiri gye yali bulidde abantu abamenyese emitima ne bawonyezebwa batandika kulwanira ntalo za mubiri n'amusaayi ku katuuti ka Katonda. Manyi sitaani ono otuba nga tetutabye ekisa kya Katonda sitaani agenda tutwala mugenda nga tetumanyi how akozeseza ebintu Katonda byatuwadde byetusabye Mukama atuwe tusobole okubikozesa okubuulira enjiri byennyini byakozeseza okutukuba n'okuba ng'asuula obwakabaka bwa Katonda ng'akozeseza Katonda byatuwadde ate ng'akozeseza ffe bennyini. Kakati social media zaabwe ezo radio TV zaali badde ziyitako kigambo kizaamu bantu. Tuli mu biro nga people are desperate. Tuli mu biro nga abantu emitima mirwadde 10 ku kinnaakyo. Si mwavu si mugagga abantu bonna balwadde emitima. Wano mu Lubijja abantu bali bamenya bwayise tebamanyi kiddako abantu abo beetaaga ekigambo. Kati mwe munadda ku TV mufukyo kuwa abantu essuubi ne mutandika okuba nga ate mubalaatira mu nsonga muli mu kwerumaaluma buli omu alaba munne nga watagende mu ggulu gwe tosimanyi gwe abantu bali azamanyisa simanyi tosasula abakozi ate gwe simanyi olina omukazi owokubiri wuuyo simanyi mubeera naye tewalina gye wamwanjulira temwakola nambaga buli omu ali alaba buli omu ali ku busonga bwa munne. Kakati obwo obusonga ffe tebutuyamba era bangi bwe muli kuwabya olw'ezo ensongasonga abamu batandika okuba nga basinza mmwe musiiza obukyayi mu balokole. Abewa Bugingo tebaagala wa Ssenyonga, wa Ssenyonga tayagala wa Bugingo, owa Kayanja tayagala Ssenyonga, wa Ssenyonga tayagala Kayanja. So
tuli baana banyumba emu kati olutandika okubanga twekutulamu obukundi kitegeeza omulabe ennyumba bayagisensera dda bayagifuga sitaani ye missoni ye oba methods ezimu zakozesa bakita divide and rule abaawula kubanga tasobola bafuga nga muli united nga mussa kimu tasobola naye kasita atandika okuba nga abakutulamu obutundutundu awasobolera ddala okuba nga abafuga n'abafuga kati kyakoze mu kanisa especially eya Uganda ate nga kitandikiddeawo Kampala wakati awo basumba beeyawuddemu kati osanga ne kanisa eri Masaka naye eyingidde mu lutalo olw'e Kampala osanga kanisa eri Mbale naye eyingidde mu lutalo olw'e Kampala temanyi biki bigenda mu maaso Kampala competition eziri mu basumba buli musumba ayagala okuba nga yafuga eggwanga lino nga yasinga abantu buli musumba ayagala okuba nga mu state house gwe bawulira buli musumba ayagala okuba nga yalina convoy esinga obunene n'emmotoka ennyingi oluseregende nga waayitawo oyinza olowooza prime minister w'eggwanga Uganda ab'e Kampala abasumba abasinga bye balimu akati gwe Masaka simanyi Gulu simanyi Mbale simanyi Mbalala ezo entalo oyingiramu zaaki ozimanyi wadde kanisa eri under church yewa ye Kampala naye ezo entalo sizezo bali baleke benyini baliddamu mukama waabwe yabayita bwe bali musisinkana gukola gwakuyita oba ogwakuweebwa bali baisonyiwe naye kakati naffe bye tulimu owulira ejjinja nga nabo bali tiimu gundi biri eri n'owulira owe Arua naye tamanyi what's going on in Kampala. So this is my appeal affe nga abakkiriza bannaye ffe tunoonye Katonda abasumba tubeesonyiwira ddala noonya Yesu wo yakulokola onoddamu kunoonya Yesu wa Pastor Gundi oyinza okomekeza nga Pastor Gundi takyalina Yesu ng'omanyi ow'e Nazaaleesi yafa n'azuukira ng'alina Yesu mulala zokwekala ng'asinza State House zokwekala ng'alina gw'asinza awo mulala ng'ebya Yesu yabivaako nga si byayogera ebala nti wabeera katuuti Yesu amwogerako katono naye ate waliwo gw'asinga okuba ng'asoosowaza kubanga yamusindiikiriza yamuwa ekyo kyomulaba oba yayinza okuba nga akontributinza kinene ku ekyo kyomulaba so kakati onodda kutalo lwa musumba Gundi simanyize Pastor Gundi erukwenfiira owulira abantu nga balina enjogera ey'ekisiru bansonyiwe okukozesa ekyo ekigambo ey'ekijega muze Pastor Gundi waba agenda mugeena nze nja genda naye you don't know what you are talking about. Oza geena kugenda Jinja oba kugenda Mukono komawo. That is internal punishment, eternity. Kakati mbulwa kwa musumba agenda mugeena nawe kogenda ofunira mu. Ye Katonda akolera waloosi. Talina wakolera loosi gwe osaze ogenda mugeena genda. Nabagamba ensi eno yonna newesala ogenda mugeena Yesu talina loosi gy'akola. Alina bamalayika bajasigala nga bamusinza. Naye ate ensi eno newekkiriza okulokoka yonna gye giyingiza eggulu. Sitaani agende mugeena ye ne banne bamalayika. Kati kiri eri gwe okusalawo ebyogamba omusumba wange nze oyo kwenfiira simuvaako endowooza Galatiya essula eyokusatu abasirusiru oba walogebwa mu ndowooza nyo tulina eddogo lya mirundi ebiri tulina eddogo lino witchcraft yo n'ogenda mu ssabo naye ate tulina kye tuyita doctrine witchcraft eddogo eryenjigiriza abantu abasinga abalogi ninga bayita mu njigiriza ng'okumuanilookinga omugyamu eddogo eryo you need another doctrine n'ekisa kya Katonda Bayago n'ogana doctrine enamu ate alaba gwe yo yenfu okitege alabanga gwe ate yava ku mulamu gwatategeera byoyogerako tobitegeera bulungi. So let us wake up
bana abasumba be Kampala abasinga futu mubatunuulire nga mubetegereza bulungi babivaako mubalinde next year nze mbabuulidde next year 2025 nga tugenza mu elections ogenda kulaba kye bayita abasumba ba politician. Politics is not bad naye ogenda kulaba abasumba abeekubira. Nze ndobalaba mu politics mu biseera ebyo kanisa bazifuula butuuti wa politics. Politician najja mu church ne ba politician ne boogera n'essaawa z'ekigambo nga teziri olwaki tebasoka ne batuula n'osooka obuulira abantu ekigambo kyo. That's the main call, the main reason why those people have come. Si kujja kuwuliza ba politician naye basooka ne baba politician ne boogera babogera omaliriza ate nga kubasikako obuzibu. Politician kasataaniko okwogera tayagala kumaliriza ng'ebulayo dakiika nga komi service eggwe ekitegeere era bagenda bakuŋŋaanya mwe basumba mwe mbasaasidde bagenda tandika bayitaayitamu banaye tukole kino amwewandiise omukulu bikyamwewandiisa omukulu mwali mufunyeyo ki we bajjayo ssente bazeerira bokka bakuba ebifaananyi bakoma kubaliisaayo busooda na buntuntu bwa kisirusiru awo ne muggwayo baba bayambye babawo transport naye bayinza n'obutabawa weteeka mu transport n'ova Masaka ozze Kampala ozimanyi muze muli ku Zoom mukulembeza abalabe ogenda komaawo yiba muwe ssente ze yitere mu nsawo. Era nsumba bannammwe abamu babafuula bikozesebwa agenda mu State House n'agamba President nkubuulire nze nina abasumba banzikiririzaamu 50,000 ng'okimanyi bw'oba n'asoma 50,000 abakukkiririzaamu era bano abasumba bagenda gamba ebibiina byabwe bakulonde ate ebibiina biwuliza nnyo abasumba. Tulina endiga nga zo ne Katonda newayogera nayo tewulira tekkiriza naye ate omusumba ayogera nayo newamugamba tunda ekibanja ekyoleete sente akikola nga ye asinza musumba. Kakale President kasaba mugambe ng'akwata ssente egenda obagabire yeebebe temumulabako adabuzi wali mu kibuga kye nga yeetiwulira nga yeeriira bitafutafu mubeereno President njagala kwogerako nabo ku Zoom nga batega kiprojekita nga yanayi olwoba twawunga kwenkanaki beera ku Zoom President mumuwubireko mu ngalo nga muwuba oli ssente yemeketera nga mukoma ku soda na bufiififi bwa nnyama naye ku muntu omu wa biliyoni ye n'akozesako emiliyoni 2 obbaliisa ozaba akoze loosi ne muva ne kuyitibwa kwammwe okw'okusumba abantu ntandika kuzunga nga mu politics. Kale mubeere bulungi ate era mweraba. Tulina n'omusumba mu Kampala yagwa akazoole yabeera amanyi abasigadde bonna babulimba naye ate okusinziira ku bikolwa bye bw'omusanga mu ggulu owetamu bwe bagamba nti eriri eggulu ng'omulengeddeyo oweta kubanga abantu beyakalyaza amaanyi abafuna abalamu enneeyisa ye yokka temuwa moral authority kwogera ku muntu yenna nti nabbi wa bulimba naye bubeera bulwadde omuntu atuuka akaseera nga yalwala ng'abalala bonna bakyamu ye mutuufu buba bulwadde era nkusabira obulwadde obubadde butandise okukwata bufe obeere mulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu.